Abaziwa b'Oluganda mwebale nnyo okujja ne mwewaayo. Bangi bali ku bunkenke balemedde mayumba gaabwe, naye Mukama tumwebaza nti atukuumye nga tubalamu ng'omusumba bw'agambye olw'ekisa kye kingi, kubanga ye Mukama asigala mwesigwa. Mukama ffe yeebazibwe. Tusobola okwebaza abavubuka abakulembedde saaviisi eno, tubakuliko mu ngalo bannange. Ate nga bonna bambadde byeru ne banekaaneka, mukoze bulungi. Twebaza Mukama ate mu saaviisi ey'Oluganda mu luyige, abatalumanyi namwe mu luyige. Mukama yeebazibwe, kubanga Oluganda lulimu lukozesebwa nnyo mu bintu bingi eby'enjiri, eby'obusuubuzi n'ebirala. Olina okuyiga olulimi olulala oba n'olumanyi bulungi. Njagala okuddamu n'okwebaza omusumba Joseph ne mukyala we abakulembera abavubuka baffe. Bannaffe mwebale nnyo mulimu gwe mukola. Tumanyi nti bingi bijja kujja mu maaso nga birungi, abavubuka bongere okukula n'okugaziwa bagende mu maaso. Bannange si bwe kiri? Amiina. Kakati Sande ejja njala okubajjukiza nga 20 meka? Mu 5. Tulina saaviisi emu. Lwaki? Saaviisi ejja kuba y'abavubuka. Amaanyi balina mangi, amafuta balina mangi, bagenda kuweereza, bayimbe, bazine, ejja kubeera nnyuvu nnyo ddala. Ate bonna bamaze akawungeezi ka Sande eyo ejja, ejja kubeera n'okusaba kw'akawungeezi ekiro kyonna, era nga batukulembera naye nga tunaffe abakulu naffe weetuli. Banne mwenna mujje mu bungi, tubere nga tuli mu maaso ga Mukama okunoonya Katonda nga talika emyaka 40 gy'eggwanga Uganda y'obufuzi bwabyo. Kino kankyogere bweti nti waliwo mukwano gwaffe bamuyita Faith Among. Mukyalo ono twali naye nga tukyali mu watoto nga tukyakula. Mukyalo ono yali mukwano gwange nnyo, kati bwe yamala n'agenda e Bulaaya era gy'abadde. Naye omukyalo oyo abadde e Bulaaya nga awagira nnyo ekkanisa yaffe eno, naddala twaserekera eno ekkanisa. Oba oliawo nga leese akakadde kamu, obubiri n'obusatu n'abuleeta. N'atwagala nnyo. Naye omukyalo bambi yafuna kansa ow'omu lubuto, era bambi yatufuddeko ekiro kya jjo. Twagala genda tumuziike, ajja kuziikwa ne saidi ya Teese eyo gy'ava era gy'abeera. Ajja kusaba ekkanisa mutwe w'amabugo tugende tubaziikireko, tubeere wamu ne famire eyo. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Ne mukwano gwaffe Keeti abeera mu kwaya, mama we naye ali mu ddwaliro. Bamujja mu byuma ebyali bimuteereddwamu, naye tumujjukire mu ssaala. Mukama yeebazibwe. Ate ekiseera kye kimu ne mukwano gwaffe omulala anti Agnes atya kutwala ludda awo. Muganda we yalumiriddwa okuva mu ofiisi olunaku olwajjo nga amasasi mangi saidi za musonyiweko kifo kimbuze, naye nalimira okuva mu ofiisi. Bwe yalumiriddwa okuva mu ofiisi tamanyi kyekyabaddewo, n'essimu ye nga teriiko wadde n'akatono. Katubeererekerivu bungi tamanyi kyabaddewo, naye tukkiriza Mukama nti Mukama akyafuga ate era mulungi. N'ebigenda maaso mu ggwanga. Bameka abaalonze? Nze omu ku abo abaalonze. Naye ndowooza bisigale tubirekere Mukama, si bwe kiri bannange. Mukama yabitegeera ebiriwo kaakano n'ebyaliwo emabega n'ebiriwa mu maaso. Nja kubasaba tuyimirire nate tusobole eggwanga lyaffe Uganda tuteeke mu maaso ga Katonda. Mukama tukwebaza nti otukuumye nga tuli balamu era nga tukwagala. Era Mukama tumaze okulonda wiiki eyaggwa, bingi ebigenda mu maaso. Mukama gw'omanyi eby'eggwanga lino gye biva ne we biri ne mu maaso. Mukama tuteeke eggwanga lino mu maaso go, weegulumize ayi Taata. Era Mukama olage amaanyi n'ekisa kyo. Olage Mukama gwe Mukama Katonda waffe ataggwaawo, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Era Mukama tuwe n'ensi ya Isirayiri naye ogikuume Yesu, abaana bawo Abayudaaya, ayi Mukama Abayisirayiri. Era Mukama banyweze mu ggwe ayi Taata. Mukama tusaba nti Katonda omulungi akolera ebyamagero. Mukama obakolera ebyamagero, naffe Mukama tukolera ebyamagero. Kugenda Mukama mu kigambo kyo kiwe omukisa ayi Mukama, kiweeko amafuta ayi Taata, kibeere kya mugaso eri obulamu bwaffe. Kitugase ayi Mukama
nga abakristo abaagala Mukama era abakkiririzaamu. Nyine Mukama ligulumisibwe era tenderezebwe munyira Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Tuyinza okutuulako nga tubikola Bayibuli zaffe. Haleluya. Sunday eno ey'olwaleero Sunday ya nkizo nnyo eri ffe abakkiriza ate eri Mukama Katonda waffe. Twebaza Mukama nti olunaku olwaleero zinaku 7 twateekateeka okusaba n'okusiiba okunoonya Katonda. Era Mukama tumanyi nti nno essala ze tusabye z'ennaku 7 ajja kuzituddiramu. Nze omu ku abo batabanyiziddwa eno wiiki ennyo nafuna ssenyiga yali mukambwe ennyo, ennaku zange ez'okusiiba ne ziba nga zitabanyiziddwa nnyo. Ne mmanyi nti abamu ku mmwe musobodde okumalako bulungi ennaku ezo, naye nga okusaba mbadde kakongoliro. Kaki? Kakongoliro. Mbadde mugumu ddala, Mukama yeebazibwe. Naye ng'oluusi okusiiba mba sisobola kumalako n'okumira eddagala biki nga n'okulya ndowooza that. Naye Mukama tumwebaza nti nno ziba ennaku 7 ez'okusaba n'okukola ki? N'okusiiba. Mukama tuteekako omugugu ogwo ng'alina ekigendererwa kikitwagala Mukama atuukirize era obulamu bwaffe nga naddala omwaka guno omujja gutandikira ddala. Bayibuli egamba bw'eti mu Zabbuli 35:13. Kabaka Dawudi awandiika n'agamba nti nakakkana oba neetowaza nze mu kusiiba. Bwe tusiiba okunoonya Katonda n'okuba nti nno tumulaga nti nno yeyeka Katonda agulumidde, Mukama we bw'ekitiibwa. Okusiiba n'okusaba ze zimu ku mpagi ezinyweza obulokozi bwo ggwe ng'omuntu. Omulokole atasaba era atasiiba tayinza kugenda mu maaso eri obulamu bwe. Kakiggwanidde ggwe nange owooluganda okubeera nti nno obulamu n'obw'okusaba n'okusiiba tubugenderamu ddala nnyo mu buziba. Kati olwaleero twagala okwebaza Mukama oyo atumazisizzaako ennaku zino 7 ez'okusaba n'okusiiba n'okumunoonya n'okumwagala. Bayibuli egamba mu Luka 14:11 nti oyo eyeegulumiza alikakanyizibwa, n'oyo eyeekakkanya aliyimusibwa. Kati mu kusiiba kuno kutwogerako olwaleero, mu kwo tukakkana wansi amaanyi ga Katonda okukola eri obulamu bwaffe. Era bwe tukakkana wansi mu kusaba ne mu kusiiba, Mukama ayimuka mu ffe ne yeegulumiza. Mu kitabo ky'Abafilipo 2:8 tulaba Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yakakkana wansi, yali Katonda naye n'asalawo okwewombeeka mu maaso ga Katonda. Era mu kwewombeeka okwo Mukama n'amuyimusa n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna mu mannya amalala ge tumanyi mu nsi muno. Lwaki? Yesu yakakkana wansi era ye mwennyini n'aba nga yeewombeese maaso ga Katonda. Kati mu kusaba kuno ennaku zino zimaze 7 twawadde nga tukakkanya wansi nga tugamba Mukama gwe oba ofuga eri obulamu bwaffe. Tutandika omwaka omujja bannange tetumanyi bwe tugenda kuyitamu, naye bwe tukakkana wansi maaso ga Katonda mu kusaba, mu kusiiba, mu kwenenya ebibi, Mukama ajja tuyamba nti amiina. Naye bwe twegulumiza ne tufuuka ensozi ne tulowooza tuli bakitalo nnyo, Mukama ayinza obutatukoleramu. Naye bwe tukakkana wansi, Mukama amanyi nti tulina emitima emigonvu eri Katonda. Nyala okusoma ne ebikola by'Abatume 2:47 tubikole ffenna wamu kubanga zimu ku nnyiriri bakozesa mu eno wiiki ey'okusaba. Ebikola by'Abatume sura 2:47. 47 ey'Oluganda egamba bw'eti, eyogera ku booluganda ekkanisa eyasooka, egamba nti nga batendereza Katonda era nga basimibwa abantu bonna, Mukama n'abongerako bulijjo abaalokolebwanga. Ekkanisa eno eyasooka eyasooka ddala mu nga Yesu Kristo amaze okuzuukira, baali bategeera bulungi nnyo ensonga ey'okusaba, ensonga ey'okusiiba.
era ndowooza nti okusiwa kwabwe okwo yesonaki Mukama yabakozesa nnyo mu budde bwabwe. Ekkanisa eyasooka yayina amaanyi, baatambulira mu byamagero bya Katonda ne balaba amaanyi ga Mukama, ne balaba ebintu ebitasoboka mu maaso g'abantu. Lwaki? Kubanga abantu bano bali banoonya Mukama mu kusaba wamu ne mu kukola ki? Ne mu kusiiba. Era baninga ggwe omulokole rather, njala okuzzaamu amaanyi nti beera musajja musabi, beera mukazi musabi, beera mukazi omusiibi, beera omusajja omusiibi. Abamu ku ffe emmere tutawaanya nnyo, emmere neefuuka emmere, n'obulwako wagamba nti olwaliwo kanduweeyo noonye Katonda. Guno omwaka Mukama atuuse okubeera abatuukirivu, ne mukunoonya mu butuukirivu mubeeramu okusaba, mubeeramu n'okusiiba n'okunoonya Katonda. Twewenga batusoboka kyonna guno omwaka ensonga eno ey'okusaba wamu n'okusiiba tugitwale nga nkulu era ng'erimu ekinyusi kingi nnyo ddala n'ebivaamu ebingi. Munzikirize nokole ku bintu bimu bye tujja mu kusaba ne mu kusiiba, oba biki bye tufunamu oba bibala ki bivaamu bwe tuba nga twebaddeyo okunoonya Mukama mu kusaba wamu ne mu kusiiba. Ebimu ku byo tufuna empenda okutuuka mu maaso ga Katonda, tufuna ekkubo, tufuna okwanirizibwa mu maaso ga Mukama. Lwaki? Twetoowazizza. Bwe weetoowaza mu maaso ga Katonda ne Mukama ng'akusembeza, bwe weegulumiza ne Mukama nga yeeyongerayo. Naye Mukama atukoowoola mu biro bye tulimu kaakano, budde bwe tulimu, tubeere abakazi n'abasajja abanoonya okubeerawo kwa Katonda. Kye kisookera ddala. Ekyokubiri, mu kusaba ne mu kusiiba ebibi byaffe bitusonyiibwa, kubanga oba olaze obukkakkamu mu maaso ga Katonda, oba olaze obwetoowaze mu maaso ga Mukama. Bwe tubeera n'amalala kibeera kizibu nnyo Mukama otusonyiwa ebibi byaffe. Ne buli lwe twetondera eri Katonda waffe, Mukama atusaasira n'atuwa okuddibwamu okujja. N'ekyokusatu nti mu nsonga eno y'okusaba n'okusiiba tubotola, essaala ne ziwulikika, ebyali bitasoboka n'ebisoboka. Lwaki? Okusaba n'okusiiba kuyina amaanyi mangi. Ffe ng'ekkanisa bwe tuba tubaddeyo zinaku 7 ndowooza nti Mukama bingi byabotodde oba byayisizaawo. Lwaki? Kuba Mukama ye bw'awulira abo abakakkanye wansi nga naye asembera, ab'amalala ng'agamba ndowooza bangi ku ffe eri abantu be twajjamu mu ndowooza zaffe olw'amalala gaabwe. Anti ayogerebwako, ayimiridde eri waggulu ali atambulira mu bireere, agamba awaayo sijja musobola. Si bwe kiri bannange? Naye Mukama naffe bwe tukakkana wansi ng'atusembeza era ng'atwagala. Era n'ekirala nti Mukama addamu essaala zaffe. Bwe tubeera mu kusaba ne mu kusiiba ne mu kwegayirira ne mu kwetoowaza mu maaso ga Katonda, Mukama Katonda waffe addamu essaala zaffe. Ebiseera bingi saala ezitaddibwamu osanga zibulako ekintu kyonna kimu kyokka, kwe kusiiba. Bannange tuyige empisa eno ey'okusiiba. Gwaganyulwa Mukama olwedde byonna byayagala abiina, gwe bw'otasiba gwafiirwa. Si bwe kiri bannange? Tweweeyo bannange guno omwaka tubeere abakazi n'abasajja abasiiba, abanoonya Katonda era abamwagala. Bwe tunayagala Katonda waffe ajja kubeera wamu naffe mu ngeri ez'enjawulo nnyingi nnyo. Kanyongereko n'ebirala bino ebiva mu kusiiba nti bwe tuba tusiibye, obulamu bwaffe obw'omwoyo butambulira mu kwagala kwa Katonda. Tobeera bweru kwagala kwa Katonda, naye obeera mu kwagala kwa Katonda mu makkati waako wennyini nnyini, the will of God, spiritual alignment with God's will. Bayibuli etugamba bulungi nti nno abeesiga Mukama n'emitima gyabwe ne bateesiga ndowooza zaabwe, abo Mukama abalongoseza ekkubo lyabwe. So tulaba tuno bwe tusaba Katonda ne tumunoonya ne tusaba ne tusiiba ne tumubeererawo Mukama agala tubeere, olwo emitima gyaffe nga gibeera gitira ddala mu makasti n'okwagala kwa Katonda era obulamu bwaffe. N'ekirala,
obutuukirivu n'okweyawula kiba kisoboka. Mukama tayagala abantu babeerawo bwe batube batyo. Oluganda weeyawuleko, siibako, noonya Katonda. Tubaza Mukama tazenda ku musambi z'okusiiba naye tezigenda kukoma lwaleero. Naye omwaka gutambula mu maaso. Tulina kadala 2 olunaku lumu oba buli wiiki olunaku lumu olw'okusiba n'okunoonya Katonda wo, kubanga Mukama ayagala nnyo tumunoonye. Mu bulamu bwa bulijjo omuntu atakunoonya nawe tomunoonya. Si bwe kiri bannange? Naye oyo akunoonya ogamba gundi ali ludda wa kamunoonyeeko. Bw'oba onoonya Katonda ne Mukama asembera mangu. Mukama yeebazibwe. Ate mu kyo mwe tujja okwawulibwa ne tufuna n'obulokozi eri obulamu bwaffe. Bwe tusiba ng'ekkanisa nga bwe tukoze ennaku zino 7, wabeerawo ebintu oba obuwanguzi obujja olw'okuba tufuna tukozedde wamu ffonna mu kusiiba ng'amaanyi mangi. Bayibuli egamba nti 2 basinga ki? Omu. Bwe tusiiba ffenna bye tuwagula bibeera na bingi. Bayibuli egamba nti omu akuba abantu 1,000 naye 2 1,000. Bwe mubeera 3 kakadde, bwe tubeera abantu 10 kyetukola mu nsi ey'omwoyo kiba kinene nnyo ddala. Mukama atukoola ng'ekkanisa tuyimuke mu kusaba ne mu kusiiba n'okunoonya Katonda nga bwe kitugwanira okukolebwa, kubanga atuwadde akaaganya ako okikola. Nga bwe nagambye nti mu kusaba ne mu kusiiba tubotola mu nsi ey'omwoyo. Omanyi bw'oba osaba ng'onoonya Katonda tuba tuyingidde mu nsi ey'omwoyo. Bye tulwana nabyo si mubiri na musaayi. Ng'ebigenda mu ggwanga lyaffe kaakano si mubiri na musaayi, naye amaanyi ag'omu bbanga galwana naye nga tigatya mu bantu ebirungi n'ebibi. Kati bwe tuba tusiibye ne tunoonya Katonda mu nsi ey'omwoyo tubeera bawanguzi. Bwe tuzinga emikono nga Sitaani naye yeegulumiza, naye bwe tuyimirira mu kusaba n'okunoonya Katonda n'ekigambo kya Katonda, olwo ng'obuwanguzi bufuuse obwaffe gye tuli. Guno omwaka gwa kubeera bawanguzi senga gwe nange otuukiriza okusaba kwo n'okunoonya Katonda. Bw'onoobeera omugayaavu ojja kuviiramu awo. Bw'onoobeera nga weewaddeyo okunoonya Katonda ojja kulaba ebibala. Mujjukira ennono ey'okusiga n'okukungula, the principle of sowing and reaping. You reap what you sow. Ekyo ky'osize kyokola ki? Kyokungula. Bw'oba tosabye, bw'oba onoonyeza Katonda nga Mukama avaayo, kiriyo ng'ennimiro. Bw'oba ng'ennimiro ebaddaawo n'otasiga kintu kyonna kyonna mu nnimiro eyo, ki ekivaamu bannange? Okungula ki bannange? Ki kyokungula mu nnimiro? Tewali. Mu ngeri y'emu bw'oba tunoonya Katonda wo ojja kuviiramu awo mpewo. Naye Mukama atuyambe guno omwaka twenywereze mu kusaba, mu kusiiba ekigambo kya Katonda, okunoonya obulokozi, okwagala Mukama n'okumuweereza n'omugondera. Gamba nti amiina. Kati ekyera kyenalabye mu kusiiba kuno kwe kubeera nti nno tufuna okwolesebwa okujja. Sinakindi n'omwoyo w'obunnabbi atambulira mu ffe mu ngeri y'amaanyi ate empya. Okwolesebwa kuziba bujja. Awabadde obuzito Mukama n'abwewulawo. Awabadde ekizikiza Mukama atekawo ekitangaala. Lwaki? Kubanga Mukama addamu essaala zaffe. N'ekirala ekirungi ekiva mu ekyo nti Mukama asumulula amatu ge ag'obugabirizi. Abamunoonya Mukama bamulaba era nabo abamusaba baddamu. Bayibuli egamba Matayo 7:7, musabe munaakola ki? Munaaweebwa. Munoonye mulikola ki? Muliraba. Mukokone mulikola ki? Muligulirwawo. Mukama yeebazibwe. Bw'otunoonyeza Katonda gwaviiramu awo, naye Katonda waffe omulungi tumunoonya n'ebyensimbi n'ebyetaagisa mu maka gaffe, mu bulamu bwaffe, mu masomero ge tusomeramu, bira Mukama abiddamu, kubanga ye Katonda waffe mulungi
era wakisa ekingi ekisukkulumye. Kakati njagadde ebyo mbiweeyo olw'ensonga eyo. Nenye kati okubazzaayo biki bye twabadde tusabira Katonda ennaku zino 7. Ekisooka ku byo kwe kusaba Mukama atugaziyeeko ku bannaffe abalala. Bangi bali eyo tebalina okumanya Katonda waffe ng'omulokozi. Nga ne z'entebe zaffe enkalu, abamu ku bo bali mu mwenge, bwakata, liralira, sinzaano, bali mu segereeti, abalala bali mu njaga, abalala bali mu bwenzi, abalala bali mu bicu, bali eyo naye ng'ate Mukama abagala batuuke wano. Kati z'ennaku 7 tunoonya Mukama nti abantu abo bonna gye bali Mukama baleete mu kkanisa yo. Gamba nti amiina. Abaleete Mukama, abalokole, kubanga ye yalokola. Ogwaffe wakubuulira njiri naye ye abakuŋŋaanya n'abakunga n'abaleeta mu yeekaalu ye. Kati Mukama tumugamba Yesu, bonna abaliyo Mukama abalala bakwatula bulokozi bwabwe baleete batwegatteko mu kkanisa muno, oba abavubuka oba abantu bakulu, bakyalo babaami, bafumbo bose bafumbo, bonna Mukama leeta. Yesu sala gitusaba eyo Mukama abatuleetere. Mbadde ngambagamba nti yalenye ekkanisa neekule nga tebatugamba nti twanyaga abantu b'abalala, kubanga abantu bangi balina bakulokoka bangi oba betwagala abo, abatamiivu, ababbi, abali mu njaga, bamalaaya, abasegu balokoke. Haleluya. Abasomesa, abasawo, abo bajje bakkirize Kristo ng'omulokozi waabwe. Mukama kyatwagaliza era lunaku lwasooka bwe twali awo. Ekyokubiri kitwasaba Mukama kwe kubeera nti n'abantu abalokose bakula mu by'omwoyo, bayigirizibwa ne babeera nga baggumira. Nga bakola ki? Baggumira mu by'obwakatonda, ne baggumira mu kusaba, ne baggumira mu kusoma Bayibuli, ne baggumira mu kunoonya Katonda, ne baggumira mu byonna byonna ne baggumirira ddala bulungi nnyo ddala. Ne babeera nga si bantu tebalokose bulokosi ali awo amala budde, naye abantu abaggumidde mu Kristo Yesu ne mu kigambo kya Katonda. Era gwe nange bw'oba nga walokoka oluganda nga tunaba kuggumira, guno omwaka weeweeyo oggumire. Wowe osagaasagana mu ssaala zo, mu kuweereza, mu kusiiba, wonna wonna obeere nga onywezeddwa bulungi. Obeere omukazi n'omusajja nga bagamba bikola Bayibuli yo, bagamba bikola ebikola by'abatume, tutandikire ate mu lubereberye. Omanyi waweeri. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Omwana omuto bw'omugamba ku bikola Bayibuli, ebikola by'abatume n'atandikira eno, toyinza kumunenya. Oyinza munenya? Tosobola. Naye omuntu omukulu, bikola by'abatume otandikidde eno mu lubereberye. Mukama waffe yeebazibwe. Tukule bannange, tukule. Toyinza kubeera bebbi leero ne bebbi era enkya. Tulina okukula. Omwana bw'aba takuze, maama watandika okweraliikirira. Omwana wange oba yabaaki, oba muyambye ntya, n'ebiringa ebyo. Naye Mukama atukowoola tubeera abakazi n'abasajja abakula mu bintu eby'omwoyo, okumanya Katonda, okula eddoboozi lya Katonda. Tuyige okwawula abooluganda. Eddoboozi ly'owulidde, Mukama yayogera oba si Mukama yayogera? Tuli nga twawula. Mukama yeebazibwe. Oba ofunye ekirooto, kituufu oyinza okugamba abantu bakuyambeeko okukivuunula ng'okyali muto mu Kristo Yesu. Naye bwe tumala okukula obooluganda, atuukuba nga osobola okugattagatta obuntu obwo n'obugatta ekirooto kino. Bayibuli egamba eta ku kino nekino ne bwe kiri, n'okigattagatta okusinziira ku byawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. Tukule. Toyinza kubeera ng'onywa amata buli lunaku. Mukama agamba tukule. Y'ensonga ey'okubiri gye twayimusa Mukama mu nnaku zino ez'omusanvu ez'okusaba n'okusiiba. Abakolinso 3:6, Pawulo yagamba nti nze nasiga ensigo,
Apollos n'agifukirira naye ng'ate Mukama yagikola okukula okuvaako ebibala. Mukama yakuza era Mukama yagaziya. Kino tugamba Mukama kuze kanisa yaffe egende mu maaso ebeere ngenda kuwa ekitiibwa. N'ekyokusatu twasaba Katonda atuweeko amafuta ag'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Guno omwaka twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amaanyi ge tulina ffe ng'abaana b'abantu galina we gakoma, naye amaanyi ga Katonda tegalina kkomo. Amaanyi ga Mukama gajjo tuyisaamu okuyita ebibuuzo byaffe mu masomero. Amaanyi ga Mukama gajjo otuyamba okukola emirimu gyaffe. Amaanyi ga Mukama gajjo tuwa amaanyi okubuulira enjiri, okubeera ekitangaala, okubeera omunnyo, okubeera abantu abalina obujulizi, okuyimirira mu mbeera ze tulimu olwaleero nga buli kimu kisagaasagana kinyonyezebwa. Naye amaanyi ga Katonda bwe gabeera mu ffe oba ku ffe gaba gatumala bulungi abooluganda okwaŋŋaŋa buli nsonga yonna, ne tulya ensozi, ne tujjawo ebiwonvu, ne tutambulira mu byamagero bya Katonda. Nga bw'oyimuka n'ogamba kagende nsabira abooluganda, Mukama abawonya. Lwaki? Amaanyi ga Katonda gali ku ggwe. Gajja gatya? Nga tusaba, nga tusiiba. Babuli egamba alisako emikono gyo eri abalwadde ne bawona. Agamaanyi si gagawa oluganda, maanyi ga Katonda. Guno omwaka Mukama yatukola ebinene era mu byo byebyo Mukama nga yeegulumiza ng'akola kyayagala okukola era obulamu bwaffe. Kati amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu tugeetaaga. Bikola Batume Ssuula 1 Lunyolo 8 lugamba bwe luti, naye mulifuna amaanyi ng'Omwoyo Omutukuvu asse ku mmwe, era mulibeera abajulizi bange mu Yerusaalemi ne mu Yudaaya ne mu Samaliya ne ku nkomerero y'ensi. Toyinza kubeera mujulizi nga tolina amaanyi ga bwa Katonda. Amaanyi agaffe galina we gakoma, naye ag'obwa Katonda tegalina kkomo. Guno omwaka Mukama mugambe nteeka ku Mwoyo Omutukuvu, mbeere musajja muvumu, mbeere omukazi omwegayirize, mbeere ekitangaala, mbeere omunnyo, mbeere oyo nga bwe bampita bamanya nti gwe bayise musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. N'ekyokuna kye twasabira wiiki eno bwe bumu. Okubeera ki? Omu. Okubeera obumu. Okubeera nga tukkaanya. Kisobola okubeera nti n'omwaka oguwedde walina entalo oba obutategeeragana n'omuntu omulala yenna, nga waliwo by'obuusabuusa, nga bw'omulaba tawera, gwe nga bw'omupimamu bw'oti mu maaso golaba nga ekyo kipapula, naye nga ate si kituufu. Mukama ayagala tubeere omuntu omu. Tulina kitaffe y'omu yatonda eggulu n'ensi. Tulina omulokozi ki? Omu. Tugenda mu ggulu ki? Limu. Tulina ekika kimu kyakyani? Yuda. Mukama yeebazibwe. Guno omwaka weeweeyo okole obumu. Abamu ku ffe tuli balwanyi. N'okola olutalo wali ala wali era n'obeera nga gwe b'obeera bonna kulwana bulwanyi, kuyuzaayuza, kukutakula balala bonna. Guno omwaka twala kubeera abantu abakolera obumu. Buli kimu kyokola kolera obumu obwo. Lwaki? Mu bumu mwe muli amaanyi. Bw'obeera omu tomalako na bingi, bwe mubeera abangi mukola bingi era mumaliriza bingi. Era ne kyakitusabidde guno eno wiiki bwe bugabirizi bwa Katonda. Tubwetaaga sibe kiri bannange. School fees tuzeetaaga, kakobogo tumwetaaga, twala kukola mu bizinesi zaffe tuzeetaaga ssente. Naye nannyini wa buli kantu yaani? Ye Katonda. Babuli egamba mu Zabuli 24 ti ensi n'okujjula kwayo byonna byani? Bya Mukama. Kati Mukama atukoowola gwe nange tumusabe
bye twetaaga, school fees, rent bamutubanja, motoka eganya okukolebwa n'ebiringa ebyo. Mukama atukoola abooluganda, tubeera abakazi n'abasajja abagenda okubeera nti tulitambulira mu bumu obwo, ate mu bwo nga tulaba n'amazima. N'ekisembayo kwe kwebaza Katonda. Olunaku olwa Sande eno yonna yennyini eno gye tumalirako yabadde yakwebaza. Twebaza ani? Twebaza Katonda ebirungi byakoze mu nnaku zino 7, n'ebyo batusobozesa okukola mu ffe, okumunoonya n'okumwagala n'okumukkiririzaamu. Era nga mu kyo mu kwebaza okwo nga tukkiriza nti Mukama Katonda waffe omulungi, bwe tumwebaza ajja tusiima mu kwebaza kwaffe, ate akole n'ebinene ebisinga ku ebyo, nga bwe yagamba mu Zabbuli 5:23. Bwe twebaza Katonda asanyuka, ate bwe asanyuka akola ebisukkulumye. Era kituufu mu nnono eza bulijjo, omuntu wabanga akwebaza n'akusiima, olekerawo okumuwa oyo omwongera bwongezi. Lwaki? Kubanga asiima era asanyuka. Naffe bwe tubanga tuli bantu abasiima Katonda, tujja kulaba ebinene bingi era obulamu bwaffe. Abooluganda, twebaza Katonda ennaku zino 7 ezibadde ez'okumunoonya n'okumwagala n'okwetoowaza mu maaso ge. Era nja kubasaba nti eddakiika zisigaddeyo tugenda kusaba, tuddemu tumalirize ebintu bulungi ffenna wamu. Lwaki? Mukama addamu essaala zaffe. Eno ekkanisa yaffe tugamba nti eno ekkanisa wano Mukama waddalamu ki? Essaala. Tulozezzaako maanyi ga Katonda. Tuli Mukama yakola ebyamagero ebinene. Mukama tannaba kulekerawo bikola. Ne guno omwaka ate bigenda kusukkuluma. Bigenda kusukkuluma bisibiko bitulabyeko. Lwaki? Ye munene taggwaayo. Ye Katonda waba Katonda. Yakubasaba tuyimirire ku magulu gaffe, otwala akadde tusooke webaze Katonda olw'obulungi bwe. Lwe muyimirira ku magulu go, kwaya muyinza okujja okukomawo eno ndowooza. Haleluya. Haleluya. Tulina kulaba kadi tusabeko bannange. Omu ku mubadde tumulina budde busabeeyo. Muweddeyo mwenna. Haleluya. Tujja kusabira wamu, right? Yeah, okay. Mbadde ngamba twala kusaba Mukama zino essala zitubadde tuyitamu, tulina kuziddamu nate. Tubeere nti nno tunyweza ekyo tubali nga tunoonya Katonda zinaku 7 tutandikire n'okusaba Mukama okumwebaza atussa mu zinaku 7 ez'okusaba wamu n'okusiiba. Genda maaso, yimusa eddoboozi lyo webaze Katonda w'oluganda. Haleluya. Yimusa eddoboozi lyeryo, yimusa eddoboozi lyeryo, sinaba kuliwulira. Oh, rekerere bali.